kinatuuka ddi abaana baffe babonyabonya bwe bate Gashumba sobola kuddayo waka nesisooka kugenda mu kisenge ky'abaana bali batyo bwe baba tebaliimu. Nze nasomera St Francis Villa Maria Primary School e Masakawa. Nenzijukira bulungi twatukanga kusomera ku ssaawa 2:30 kumakya nga tuva waka ewaffe wali kumpi 30 minutes ng'otambula n'okola kino otuuka. Ebiseera bye twasomanga dde lunaku lwonna nga mulumala muli ku ssomero. Naye kyenzijukira ekyali ekikulu after break ku break nga weereyo break time ne muzannya buli muzannyo. Kyenzijukira ekintu kyensinga okumisinga ku break eyo mwasamanga omupiira naye nga mubanga abaana 200 mu kisaawe naye nga buli mwana amanyi ekisaawe amanyi omupiira gwe. Ku lunch twamalanga okulya amawulu ebiseera bye twalingayo n'emmere sausage zammwe ze mupakinga nga mulya ku speed ne musamba omupiira nga mwegroupinga okusinziira ku mikwano gyammwe n'abalala ne musamba omupiira ne mutuyana nodda mu kibiina nga wenna entuuyo olimu n'omunnyo. Ekawungezi ne tudda waka around 4:30 ne tukola emirimu awaka. Aga Khan e Masaka Senior Secondary School yalina shifts 2 nga O level basoma from 8:30 up to 1. Ompulira from 2 up to 5:30 A level ye Uganda gye nakulandaba. Kati waliwo ekintu ekiri mu Uganda ekisinga okunnuma abazadde mulowooza bano abaana b'amasomero waba gavumenti bano baana bammwe kino kiddamu bano abaana bammwe si ba gavumenti si ba masomero. Kati waliwo ekiri e Uganda omwana wa nasale ava waka ku ssaawa bamuzuukusa 10:30 10:30 ne bamutegeka kavaani ne kamunona awaka at 5 oba 5:30 ne kamwetolo ne kajje omwana we munyonyo ow'embuya ow'enansana paka lwe kamutuusa ku ssomero oyo wa nasale. Omwana agenda okutuuka ku ssomero nga yenna ali worn out. Waliwo looyo omu yaŋŋambye mukwano gwange nti ye kyamuyitiyako kyakola omwana olumala omwambaza awaka nga muteera akafaliso mu muto gw'emabega omwana nga yeebaka mu motoka paka ku ssomero. Owulira omwana ng'abeera ku ssomero up to 5 owulira nga bamuwa homework omwana ng'atuuka waka around 6 or 7 tawumuddemu ngadda mu homework owawaka owulira homework bamala 3 nga nnya nga yeebaka ku 10 nga bamuzuukusa. Okitegedde kyetulimu omwana w'omuladdi on Saturday nasanze akaana akato akaana akawala ne kanzitira olunaku it was around 2 wano olaba ngo otambula ogendewo mulangira nakibinga awo ekibuli nenyimirira akaana akato nenkabuuzwa how are you nti I'm fine nenkabuuzwa ova wanti nva ku ssomero ntyo musoma ku Saturday nti ye oli mu kibiina ki nti ndi mu pittu akaana nga kakooye kasiwuuse kayina ensawo oyinza okugamba nti kagenda mekka kulamaga okiwulira ndowooza kanzitidde olunaku sina oba njiyite ntya kuno kubonyaabonya eno terrorism mu baana actually it's mental terrorism. I've consulted widely olwasheno buli mukwano gwange ali mu nsi ziri benjogedde nabo mu America bagamba nti ewaffe abaana batuuka ku ssomero ku ssaawa 2:30 gw'omuzadde ne bw'otuuka nga wula eddakiika 5 essomero teriggulirawo mwana ekyo kyekiri e Canada kyekiri e Germany kyekiri e Japan kyekiri ne South Africa wano badde ndowa ne mukwano gwange ku makya ngambye nti South Africa abaana bayingira ku ssomero ssaawa 3 ne bavaayo 8:30 ontegera ndowooza. Kati wekindetedde Uganda kiki lwaki abaana baffe mubasomesa 24 hours kakati amasomero nga P6 P7 bone Sunday basoma Saturday bakomewo ontegera ndowooza. Omanyi kye bafa afune obuna mu P7 afune omunana mu O level nezi AAA ontegera ndowooza. Nekibuuzo kiri nti bwe tuba kyetufa abaana bano bafune bano mundageeyo ekyokuyiya kimu ekivudde out of Africa oba Uganda Dembanga kigendera kyamu okupakira abaana baffe to this extent kubasobozesa kufuna bunana munana na AAA biki ebyenkizo byetukoze out of okunyigiriza abaana. Tuli ku radio wano kakati microphone twazijja bweru ngoni kyazo ndaze ebweru mundageeyo omwana we Uganda yagiyiya tetulina ekirala okusoma mu Uganda tekuyamba abaana kwediscoveringa basomesa abaana cram work tekuyamba abaana kwezuula ebisaawe byonna mwabitunda. Mu Uganda muno tulinamu ba Lionel Messi tulinamu Cristiano Ronaldo naye ono mwana anezuula atya nga ekisaawe mwalina okusambira omupiira mwakitunda. Lwaki minisitule ekkiriza bino nzija mu Uganda tulinamu abantu abasobola okuwuga ne batuleetera Olympics. Mu Uganda wane swimming pool mu Uganda qualifying for Olympics eri egi ya Sudiru Pareria
Kitegeeza omwana mu Uganda asobola okuwuga n'atuleetera omudaali taweereddwa kiki kitone. Bwe twasomera ffe nga mu primary nzijukira minisita bwe wanga wakukyala ku ssomero oba Bishop Ddungu yajjangayo like a month before nga batuyigiza ennyimba ze tunaamuyimbira. Nzijukira bulungi nnyo. Kaakati nze buli lwe ngenda nga bampise amasomero g'abaana bamayiminga nnyimba z'aba Juliana, Berian, Irene Namubiru ne Shiba. Meaning sense y'obukujjukujju mugisse. Bwe tugenda mu masomero abaana bamayiminga nnyimba za Spice Diana, Shiba Kalungi, Juliana, Irene Namubiru. Ompulya kitegeeza eri culture yo ku developing talent mu baana mwagita. Tulina okutandika kye bayita massive protest. Tewali government ekolera ku ssaala. Abantu badda bangamba nti first lady akiyingiremu. First lady ye minister of education. Otegera Ndowooza. Education. Nese nanyini baana bano. Baana baffe. Kungu njalo tuni omwana wa nursery. Okuva mu P1 paka senior 6 nga tafunangako kuwummula. Njagala omuntu akube essimu wano ng'oli above 40 years. Nga masomero gye twasomera tewaliyo mizannyo. Teri kintu kiri relaxing abantu nga mizannyo. Nze abantu abasinga bangamba nti nze ngenda nnyo mu gym. Tewali kintu kibeatinga tension stress nga gym eyo. Gye mizannyo mu masomero gy'abaana. Ffe twakula abaana beekuba kyedoma. Ontegera Ndowooza. Bazannya buli kika kya muzannyo. Ebyo nati bikyakola ki? Tebikyaliwo. Nenze kati nabadde Gombe eyo buli lwampito genda mu bitundu. Amasomero gaagala nnyo okundaga essomero lyaffe lyali lyakubiri mu district. Lyali lyakubiri mu district. Naye kye kinaagwawo nga bano abaana bamaze okukola ki? Okusoma. Challenge ekola ki? Bonna baze bafuna obuna. Twalumwa COVID wano. Eddagala lyonna lyavanga bweru. Abaafuna obuna mu P4, sorry, mu P7. P7. Omunana mu senior 4. Triple M senior 6. Mundagayo application ye munti TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat, Google nga mwagiyiya. Come again? Mwabafuna obuna mu P7. Nofuna omunana mu senior 4. Nofuna triple A mu 11. Mundagayo wano application, Snapchat, Instagram, TikTok, kyekirala. Nyingi nnyo. Facebook nga gwe wagiyiya. Njagala mundagayo one major innovation evudde Uganda. Mundagayo kino ekika kya simu mwe mwakiyiya. Samsung ziva South Korea. iPhone ziva US. Tecno ziva China. TikTok evawa. Mundagayo ekintu kimu. Mukindage. Tekiriwo. Zino all major mobile platforms esendinga sente zona. Innovation sizafu. Kati ekibuuzo kiri nti why would we keep burdening our kids? Ekirala tuyamba tutya omwana ayagala okusamba omupiira. Mu Uganda muno tulinamu ba Beyonce, tulinamu ba Rihanna, tulinamu abaana abalina ebitone by'okuyimba. Amasomero gano diro egawa abaana baffe okuyimba. Kyali badde compulsory nti every Friday abaana bamala okusoma ku ssaawa 7 bwe kibanga tubakkiriza basoma up to 5. Every Friday abaana bamala okusoma ku ssaawa 7 okuva ku 8 paka 11. Bagende mu kuyimba, bagende mu kusamba omupiira, bagende mu marathon. Otegera Ndowooza. Argument yange. So what should we do? Abazadde ffenna tuyimirire. Nkubuuziza Australia abaana basoma half a day, South Africa basoma half a day, Germany basoma half a day, UK basoma half a day, US basoma half a day. Tubasinga okubeera innovative? No. Not at all. Otegera. Wali omukyala mukwano gwe Madde njogera yali Chicago ngambye nti ekyenjawulo ekiri wano. Ejinga nnyo okusoma ebitabo. Si bino ebitabo by'obu class mumanyi bono ebitabo. Abaana ne bakola ne culture esoma. Kyovola osobola okubeera mu nnyonyi wano ng'oba ogenda Dubai oba US oba Europe. Ne mutuula mu nnyonyi nga buli muzungu akutta akatabo asoma. Mbiraba nnyo. Jetera headsets mu matu tuwulira music. I bet my hand. Njagala tutule mu basi nga tugenda Kigali oba Nairobi. Tutunule ffenna emabega mulaba abaana abasoma ebitabo. Kubanga tosobola kudispersinga information nga tokola ki nga tosoma. Otegera Ndowooza. Lwe lutalo lwendimu. Because right now because that minister yeri kuti amasomero gano gakirizibwa gate M Gashumba okuwa license nga talina kisaawe wagenda kusobozesa bitone by'abaana basaba omupiira nga talina facilities ngazi. Kati ensobi gye mukola ensi yafa. Kati kambuuze abazadde ne bakola revolution starting by today. Teri mwana ayina kutuuka ku ssomero zina kwera ssaawa 3. Green Hill one
mpitawo ku ssaawa 11 nga bukya ng'abaana bayingira essomero 11 ku makya 11 12 awo Green Hill wano obwana obuwala obwana obulenzi Green Hill wano ate badde waka saa 2 gwa kiro era ku saa 2 ogw'ekiro osange emotoka zipiikinga abaana ontegera ndowooza ensobi gye mukola kwe kugamba mbu gavumenti teyambye gavumenti yeggwe singa tugamba nti third term teri mwana ajja kuddamu kuyingira ku ssomero nga tizina kwera ssaawa 3 trust me amasomero gabikyusa okiwulira unfortunately mulowooza nti obuyinza bwe muyina omuntu omulala yalina kyexecutinga owulira bwekyo bwe kiri it's too much it's painful kakati kankuwa ekirala waliwo no n'abaana ate abannasale abali mu bisulo mu boarding schools omwana wa nasale wa kindergarten nga she's in a boarding school tegaliwo abaana bali mu bisulo omwana alibondinga ddi ne bazadde be kungu njagala otunire omwana wa nasale omwaka gubeeramu emyezi 12 mu myezi 12 mu Uganda taamu zibeera 3 buli taamu ebeeramu emyezi 3 omwana bw'agimala ne dom mother kitegeeza alina bondi ne dom mother okusinga maama metron kakati waliwo ekipya kungu singa odda awaka ssaawa 4 ekiro everyday kitegeeza nti omwana we agenda kubondinga n'asikaali ne maidi okusinga ggwe ontegedde so tulina okutandika a serious campaign nti abaana ekyokusoma the entire day must stop nkubuuzizza omwana wa P1 kiki ekimumazisa olunaku lulamba lwonna ku ssomero ne weekend otegera ndowooza gavumenti esirise toga nti gavumenti esirise abazadde basirise mwensobi gye mukola kwe kukwasa obuyinza bwonna ne mumuwa gavumenti jangu ku 11 mwana mwetaaga wano ogambye otya gavumenti ekoze eki nakino kankikugambe waliwo ekintu ekibi nnyo ekiri e Uganda kaakati naye abaana b'abanene abasinga universities ze basomera ebweru abaana b'abanene abasinga ne primary bazisomera wa Uganda ka fraction katono nnyo abasomera ebweru temugamba nti nno ne gavumenti esirise abazadde bakoze eki basirise nga bwe mulaba abasuuzi bali mu kwekalakaasa kati n'abazadde balina okwekalakaasa yes kubanga kati bw'otunuulira URA ebisanya n'abasuubuzi si bwe kiri kubanga it's between URA n'abasuubuzi kati kino kirina kubeera between parents n'amasomero awo gavumenti wejja okuwekingira apo nti abazadde bano balina eki balina ensonga waliwo mukwano gwange Japan aŋŋambye nti bo omwana ali below the age of 7 bamuyigiriza mpisa do's and don'ts okulosinga otya zebula line n'ebirala nagambye ekigambo kindergarten mwe mugende mwenna abalina Google mugende oba abalina dictionary mayumba gammwe munoonye ekigambo kindergarten kitegeeza ki kyekifo abaana abato gye bagenda ne bazannya. Kungu tell Uncle Gashumba that in German anyone who is under 18 years is not allowed to work up to 1 p.m. David alibuzika takizibwa kola anyone under 18 years takizibwa kola up to 1 p.m. I have a friend ali Finland yangambye nti mu Finland tokkirizibwa kubanga osula mu nyonyo omwana wo n'asomera ennakasero. Wulira ab'eggayaza abaana balina kusomera ggayaza, ab'ekitende balina kusomera kitende, ab'erugazi lwaki badevelopinga community zaabwe kubanga Gashumba bw'oba osula mu nyonyo omwana wo ng'asomera let's say nakasero primary nakasero nursery bula tojja kufa ku community schools. So Finland baakikyusa nti ebifo bye musulamu abaana bammwe gye balina okusomera. Actually kikola for example singa obadde obeera mu nyonyo ng'oliranye speak resort mu nyonyo ng'omwana wa asomera mpe example yawa ng'asomera Buziga, it takes you 5 to 10 minutes omuntu osaayo. Owulira example gye nabawadde ku makya no picking omwana mu nyonyo Mbuya Nansana n'omutuuse na Mirembe Road olaba jamu omwana mwabeera akola ki mwabeera ayita. Singa communities zifaayo ku developinga amasomero mu area mwe bali things would be better. Ontegeera ndowooza. Okay. Nze Gashumba kino nkyogera nga ndi mulamu nyina be sijja kukkiriza ekisooka. Sijja kusomeseza mwana wa primary mu kisulo.
kojja kino ndayira nga ntya Katonda teka mwana mu kisulo Katonda abayambye mulina ku motoka etali emu etali bbiri etali ssatu ezitali nnya olina omukazi awaka lwaki omukazi ta dropping mwana ku ssomero obanze lwaki simwe dropping era yena amunoyo terivani enakuntwalira mwana ku ssomero nze nyina omwetwalirayo why buli lwobeera n'omwana mubondinga omwana opening up omwana akubuli abamubulinga ku ssomero kungu look at a scenario Katonda ababulesize ne moloka etali emu etali bbiri ezitali ssatu ezitali nnya naye ne musasula vaani ate twala omwana ku ssomero ne musigala waka nga mwebase omwana n'abondinga ne maid okusinga awaka kubanga emmoloka bwe muzza abeera ne maid omwana n'abondinga ne driver okusinga abazadde it cannot be either omukyala ajja mudropingangayo oba nze mukole ki mwedropinge okitegeera ndowooza ekyokumuzza ekawungeezi kirala why kubanga omukyala oluusi naye ajja kubeera bize nga nange ndi bize vaani emukole ki emuzze n'ekyokumutwala ku ssomero situgidibetinga nako otegeera ndowooza situgidibetingako ekirala sisobola kwebaka mu kisenge kyange nga sisoose mu kisenge ky'abaana tekibangawo mami wange Masaka nzijukira bulungi ng'ekiro azuuka ku saa 8-9 alabe oba twebisse kubanze nalina omuze nga nkasuka nnyo bulangiti era yamaliriza ansuuziza mu kitanda kimu ne anko wange ambikenga you get it ongamba otya nti oli mukyala mu maka ne weebaka okuva ku saa 6 paka lwe bukya nga toba nkiri mu kisenge ky'abaana ng'oli mukyala tekisoboka Gashumba sobola kuddayo waka ne sisooka kugenda mu kisenge ky'abaana bali batyo bwe baba tebaliimu bwe tebaliimu tekiriyo ekyo tekiriyo kati nkibuuza nnyo mu bannannyini masomero kino munziremu nga tugamba nga be at the right place at the right time doing the right thing siba kiri lwaki muwa abaana baffe holiday work nga mubazza waka kufa holiday mukiziremu holiday package mwatugamba nga beera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu ng'okola ekintu ekituufu lwaki abaana baffe mubawa holiday work abaana mubaleke bayigo bazanye basamba omupiira bakube kyedoma bayigo okutunga n'ebintu ebirala okitegeera nti omwana nasoma emyezi 3 ng'abonaabona nawumula holiday ya mwezi gumu ne mubawa simanya holiday work ate gwe basooka okukebera lwe balipootinga ku ssomero nabirabanga nabukera amenyeka nabyo ebintu ebyo ng'oba tomulina you get it ate bamuguza otegeera ndowooza nga mugamba gavumenti etuyambe etya nze nja kubiyuza ebyo biholiday work nkagula ntya bwaba bawumulaga holiday package leta y'omutwalo ndagayo omuntu yakulembera mu kibiina n'ekizimbe Kampala Road babalimba abantu abakoze 82% of the world billionaires tebakulemberako tebabeerako wakubiri Bill Gates ya dropping out of Harvard University nagaga Mark Zuckerberg ya dropping out of Harvard University wava muno yakulemberawa Sudiri yakulemberawa Yoweri Museveni yakulemberawa babalimba mwina kuyigiza abaana nga bali practical otegeera ndowooza ebyo byekijega ebyo omwana wa nasale najja ne holiday waka nja kumuyuza waki kana mukaleke kayiga okutosholaizinga ne banne baako kazanye kadda waka ekirala kiro ebali asoma mu nasale nzijukira bulungi head mistress yatugamba ti omwana bwe bukya ku makya n'abaga nsagala genda ku ssomero mumuleke lwaki omufosinga tayagala waliwo omusajja wandise ku wolo yange yagambye nti yasenguka ku apartment yebulu wa mwana kaaba ng'akaana bakuzukusa ssaawa 10 ez'okumakya akaana ne kakaaba buli lunaku n'agamba si wano kansenguke nveewo mugambye abaana mubasindise waka kuwummula ate mubapakidde gasiya simanya holiday work olwo abaana abali mu kuwummula ate bakumukuwummula ki abaana mu luwummula bali badde ne bazadde baabwe taata we abakola mu kikuba abeere naye mama baabakola nakasera abeere naye omwana akulenga mu jagujagu you get it ebyo byakijega ebyo timubikirizaamu zate besikiriza gavumenti eyanzalira abaana kankubuuzemu ekibuuzo omwana we bwafuuka prime minister ani afunamu gwe muzadde siwe kiri naye omwana wafuuka zolo olw'okumpakira ebintu ku myaka emito era waliwo dokita yankubidde terminology gye yakozesezza njerabidde obulwadde oli mu baana kakati njerabidde terminology gye yakozesezza abaana balina obulwadde butanda bakutegerekeka nga buvudde ku ki omwana n'atuuka ku ssomero ssaawa 11 ebanzikiza waliwo omuzadde muli yaŋŋambye nti yasanga abaana ku makya nga bali nansana bagenda kusoma nga mu kalengo ow'okumakya kalengo omanye fog n'ayimirira n'abatwala ku ssomero omanyi gyabatwala namuŋŋoona mu kalengo ow'okumakya ku ssaawa ezo mbabuuzizza abaana baffe be bawa homework basoma essaawa 24 n'ababazungu baliwo abakyenyinza ensi zino zonna ezo ennyonyi ez'omutawana zeya basi 380 zino ennyonyi Amerika zeekozesa mu kulwana mumbuliremu nga omuntu yava mu Uganda yagikola so let's get serious kungu nyina kyaki ekibuuzo kyenkubuuzizza abaana baffe abaagala okuyimba mubayambye butya okuzula ebitone bya yes
mwenna muli amuyimba kiprotiki batugamba ya training iranga Kenya biseera bisinga Uganda yakatandika training irayo. These are facts. Mu Uganda munyo twina mu bakiprotiki abaweranga 100 neti bayambiddwa. Oli Ndowooza. Omwana yakoze mwatadde muki nkubuuziza omwana yagala okuyimba mu muyambye mutya. Shiba kalungi omulaba. Ayimba oluyimba olu milioni 5 ku mukolo gwo milioni 10 obato zina tajja. Haruna Mubiru kitoke David Lutalo ani omulala ali mu liigi eyo abayimba ennyimba z'okuwanjula ez'embaga bukadde 10 ayimba ennyimba ezi 3 tuyambe tutya aba David Lutalo abo maaso ba Haruna ani omulala ba Kamiliyoni ba Juliana ba Shiba ba Spice Diana. You get it? Kugambye fedda ngo omugenyi bwana kyenzijukira eddanga tuli bato mu primary Lwakasisi yaje Villa Maria. Lwakasisi yali minister netwamala omwezi mulamba tuli muri hustles enyimba zitugenda muyimbira Lwakasisi neka kati ku sports day abana bamwe bamayiminga nyimba za Juliana Spice Diana Shiba Doti Bishop nga bamayiminza na luno lwesingo butayagala sorry tujja kulwogera. That should be the question. Tubayambye tutya toyagala kulwogera ko nengati muluzanya ku radio mirundi yabagamba ati ochuli Ndowooza kyekyo. Okay. You can't tell me tuyina okusalawo nti abaana batuuke kusomera kusawa 3 bayi 8 nga buli omwazza awaka. Abaana bawumule abaana bazanye emizannyo ogamba nti buli muntu akube essimu eno mu community mwali bamulimu ekisawa abaana bayinza okuzanyira naye byalimu ku mulembe gw'obote mwabitunda byalimu recreation centers zaaliwo King Shaka yayimba oluyimba nti wano ebintu byaliwo recreation centers zaaliwo zonna mwazikola ki mwazitunda bazitunda waliwo professor Ali Makere yangambye nti omanyi lwaki abazadde bakeza abaana songa ki mubagala babere ku baana 1200 government bewerere Makerere uyo mwana alwanira scholarship jibakola ki jibalwanira so ensonga eno situina gizanyiramu. Abaana bagenda tandika okutondoka obutondosi ontegeralo owe Japan nakuba ekiyatugambye nti Japan abaana below the age of 7 mpisa do's and don'ts. Yes.